andikuwe. Elia masolo queen. Mwana gwoba kati engeri nze gyendi masolo queen eri kati oba gwe tukuyite oba tuliyiteke mu luzungu vagina oba osana ye erinnya erikupresentinga oba tukuyite rada. Abawagizi bawulira oba tebawulira? Abawagizi balina okufunira erinnya. Nze ate kankubireko teri abasajja abaavuddeyo ne bakomplaininga ebyo bye baagala. Okiwulidde ekintu ekyo? Bw'oba afunye omukazi yenna n'akuvuma insecurity talina man. Kitegeera. Omukazi omulaze emigwa wamala wetwasikira twabalanga lugalo. Nze nabalabyayi. Naye nga naffe tetulina yo kati bw'osanga tukuyita enfuli queen wamma ateesezza weebale. Bw'osanga omukazi nga yakuvuma n'akuvuma insecurity. Abakazi balina emmana ziriko ebiturututu. Abakazi balina emmana ziwunya ziri mu Cambodia, ziri mu sifurizi, ziri mu gonorrhea tebaasika. Ate nudzi zifuluma buli kanaku. Naye mwana gwo watulaga enfuli. Nenjitunuulira bwe nti ne ngamba yabba. Bwema nnoonyeza bba wange omukazi nja kusooka nange kebera kati gwe osobola okuba mujja wange nze. Okkiriza tufumbe babiri mama Jona. Okwano kwaga amatako n'eyo emmana gye nnalabako n'amaaso gange sisobola butayagaliza omusajja bwe mba mwagaliza ng'omusajja wange mwagala nnina omufunira ekikazi ekiringa ggwe okubeko ebitaka awo mu feesi kubanga kati sirina kabi n'omwana w'abandi mba mbonyaabonya waaki. Kati ondeetanga substitute oba? Nkuleetanga muganda wange tufumbe tonyumirwe omusajja wange anyumirwe. Omusajja wange mba mwagala ebintu byansi byakuleka. Nze nkubuulira mwana gwo wakimmalako nze ka vidiyo era oba olinayo n'obufaananyi obulala bambi nze bunsindi. Era oba olinayo n'obufaananyi obulala bambi essimu ye erimu eko sooka oveeko okomewo. Sooka oveeko okomewo. Okitegeera? Omusajja wamufunire ku mukazi bw'atyo. Nga nnyiga nga ntandika okuvuma omuwala nga muvumira kinga yasika. Abakazi abamu muli kuno musiba mwasama naye temuyina nfuli wansi. You don't have clitons. Simanya nze bayita clitons. Natandise nno na luzungu. Cliton. Ekitegeera bannange abampa ku bimuli mwebale. Thank you so much as you start gifting me, Badia. Temuba abakazi oba enfulize bayite enfuli baziyita batya. Zezi kirito ate omusino olwo baguyite batya. Clitos. Enfulize ezi clitos. Twin towers. Nze nalabanga abantu muvuma oyo omwana neŋŋamba owange omanyi nze I mind my own business. Naye kiba kikuvumya mukazi munno ng'alina enfuli bbiri mpanvu ki? Nze I know a lot of people here they don't have twin towers. Enfuli bazisikisa bitengotengo, enfuli osobola okukwata ku kisinziiro kyo n'osika. Bintu bingi ebisika enfuli. Ate kati mmwe abakazi abazaddeko ngaffe balaaja balaale. Buli lw'ozaala omwana oba n'ogenda mu periods enfuli zikendeera. So mufubenga okulaba nga you renew your clitors. Ziyamba okuuma ebbugumu. Naye ate nno n'enfuli okubeera nazo nga toyina mazzi ekyo nakyo nsonga ndala nnyo. Bamikwana abampaana nga we mumpa ku bimuli nategedde TikTok wenfunira. Kitegedde. Nategedde TikTok wenfunira abaana bulijjo balya ssente. We mumpaana mumpe ku bimuli.
Kitegeera. So this is advice goes like, omukazi ng'ozaddeko ng'olina abaana bo, ozadde mukazi yenna ng'ozaddeko nammwe abakola abortion because mwe abajjamu embuto nammwe tuba balamu baazaala. Oba waakajjamu embuto 8 be abaana bo 8. I'm telling you. Ojjemu embuto 8 be abaana 8. So kati abakazi mwenna bala ajaalaale abagwa mu type yange. We mumala okuzaala mufuba okulanga musika nze kino ekyana kibaddigaalo simanya kibaddigaalo ekyana kiyina emigwa. Era oyo omwana yagenze mu likodi nga Desire Luzinda. Emigwa gya baddigaalo gisinga n'eza Desire Luzinda. Mumpe ku birabo nategedde TikTok sente we ziva. You guys, you should start gifting me. Kitegeera. Oyo omwana enfulize ziringa za Desire Luzinda. Kubanga ne Desire Luzinda yayina enfuli naye nga tayina ttama. Ono omwana alina ettama. Tofumanga mukazi munno. Ebifaananyi oba baddigaalo ye yabitadde oba ni yabitadde. Twalabye emmana kyekiri mu ddiiro. Ekyo bakazi kinammwe kibawe ekyokuyiga. So kati essaawa zino abakazi be twakalabako abali mu ggwanga tuyina Desire naki na baddigaalo. Nze nkuwuira era baddigaalo bw'oba ng'olinayo vidiyo endala nze nsindikira. Nze nudzi zammwe zonna nzirabye. Tewali nuddi ya muntu efuluma n'essiraba because mbeera njagala twegombeko. Mukwano gwani nze nudzi zange tezifuluma munnange. I'm sympathizing with my children. Mukwano bw'ojjano mbadde nkunoonya ddamu onvuma omulundi gumu kisiraani gwe olinga amatako. Olinga amatako gani? Gaguluneedi. Nvuma nku blocking. Straight ayinza n'okupeji yange tonvuma. Nze mukwano nudzi zange munnange. Saasira ku baana bakuze. Bannange. Emmana nayo bannange. Jjukira emmana eno tefaanana bulungi. Mulo mana 9. Kati ssaawa zino nudi n'efuluma. Simanyi. Naye ng'emmana yo nagikuba ebifaananyi biri mu episode naye sibirina nabideriitinga naye nga nali neekubyeko ebifaananyi we namala ozaala omwana wange yasooka na normal birth I push nempulira wansi nga wannuma ate nenkola jjukira wansi wannuma namala oba wiiki nga sepama nga naakamala ozaala oyo omwana wange mmajo danga ndi bambi ndi kiwala kitondi kifala sinayiga nakubba. I was once an innocent person by the way.